Ensonga za Miss Uganda Anne Kalema ate zizzeemu buto ne mukulu Edrisa Musuuza. Oba oliawo abamu balaba ffe betalaba awo simanyi, naye nga mbaniriza mwena abali ku NCK TV weebali kubanga oli naffe, weebali kutambula naffe, oli luddawa okola ki? Yonna gy'oli yonna gy'osinzidde kugamba kimu nti tuula kalira nywera awo nno tube nga tulukuwa, naye nga munnange tunatuula olina okuba nga osubscribinga ku channel yaffe, ringing that notification bell, sharing, liking, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu amawulire tujja kuba nga tugabawa. Mabegako awo nga mwana muwala Anne Kalema essaawa eno Nalulungi wa Uganda we yali nga yeesimbawo oba nga tannaba kwesimbawo, eŋŋambo zaayitiŋŋana nnyo nti ali mu mukwano ogw'ekimmemmette ne mukulu Edrisa Musuuza, era mujjukira bulungi nti we yawangula akalulu ka Nalulungi wa Uganda, abantu bangi nnyo abavaayo ne boogera mbw'abadde tasaana, simanyi tali confident enough, simanyi oluzungu lwe lubulamu, simanyi ebigambo byali bingi ebyayogerwa, ne bagamba nti si yeye abadde omutuufu, abadde awangudde akalulu ka Nalulungi, era batuuka okugamba nti mwana muwala Whitney mbu ye yali asaanidde okuba nga awangula akalulu ako aka Nalulungi wa Uganda oba Miss Uganda. Ne batuuka okugamba nti akalulu kano nti bakataddemu omusimbi mungi, era batuuka okugamba mbu Edrisa Musuuza aka Eddie Kenzo, the big talent CEO, mbu yataddemu omusimbi, era nga bagamba nti omukyala Miss Uganda oba Nalulungi wa Uganda mbu muntu we, mbu bali mu mukwano gw'ekimmemmette, era batuuka otugamba mbu basuubira mbu ssaawa yonna ajja kubanga amukuba ekidaala. Twali tukyali awo ng'abantu bakyayogera bingi, Eddie Kenzo n'atukubako embooko ya Nyamutoolo era n'atugamba nti oyo ye muntu we gw'aludde naye era balina n'omwana, era twagenda kizuula nga ndiidde balina omwana ow'obulenzi. Ensonga zino eza Nyamutoolo ne Eddie Kenzo era ekyo tekyagaana abantu okusigala nga bakalaki nga bagenda mu maaso n'okuba nga baboogerako. Omukulu Ssegubya, pulezidenti wa Lugambo ku Bukedde, avuddeyo nga w'omumanyi ye taggwaayo, n'agamba mbu Miss Uganda ng'akoze, agambye oba nze ndaba oba siraba bulungi nti nga ndaba omwana muwala oyo akoze nnyo, mbu tugambe nti ekifo kino kyalimu ekya Miss Uganda kye kimutadde mu mbeera eyo, nti ssaawa yonna aba alina okumaintaininga ka sayizi, nti oba ali mu stress eya Eddie Kenzo nti lwakuba yamukubako ekibaati. Ne tugamba otyo nabyo bikyaliyo, ne tugamba munnange olutuwa nti gwe pulezidenti w'Olugambo twagala nga abanga atubuulira nti kubanga ye abimanyi nnyo, naye munnange naye alina w'atuuka nga talina research amala, ng'ateebereza biteebereze, kubanga atuuse awo n'aba nga naye amazima tagayina, ng'agamba naye aleeta byambu nti mpulira mbu abantu bano baali mu mukwano ogwanamaddala era mbu yali amusuubiza mbaga. Naye jjukira nti mwana muwala Miss Uganda oba Nalulungi wa Uganda, Miss Anna, gye buvuddeko wano eno baamubuuza, yali ku interview, ne bamubuuza kiki kiri wakati wo ne Eddie Kenzo, n'agamba Eddie Kenzo mumanyi ng'omuyimbi era ndi ffaani we. Ne bagamba nga tuwulira nti bantu mmwe mwali mu mukwano ogw'ekimmemmette, nti mwali mweyagala ebya ddala. N'abagamba nze sibimanyiiko, nti ye abange nga munnemeddeko nnyo n'ebibuuzo ebyo ebya Eddie Kenzo, nti mmwe temumanyi nti omwami oyo mufumbo era yabanjulidde omukyala gw'ayina, nti ye abange lwaki mubimbuuza nze nzekka, lwaki temusisinkana omukulu Edrisa Musuuza ne bimubuuza, temumanyi gy'abeera, mugendeyo mugezeeko mumubuuze mulabe ansa gy'anaabawa.
Nchansi eyange oba oludda lwange muluwulidde mbagambye nti terikiriwo era terikyaliwo. Nti ye abange ne bw'obanga wali kale tugambe nti waliwo ekyaliwo kiba kyabaawo dda. Omuntu amuvinga on. Kitegeera tenaye munnemeddeko buli kaseera nti buli bwe nsisinkana bannamawulire bambuza Edrisa Musuuza, Edrisa nti Edrisa ayina omukyala mwena gwe mukoze ki gwe mumanyi. Tinaye munnemerako ne mumbuuza ekibuuzo kye kimu. Ekituufu kye kiriwa? Eddie Kenzo ayogeddwako nnyo ku bakyala abawerako era nammwe mukimanyi. Era abasinga obungi baali bamanyi Edrisa agenda kuwasaani Lydia Jasmine. Baayogera nnyo mu makatikati awo era ne batuuka okugamba waliwo olutalo lwaliwo kokaawo nga Lydia Jasmine nga balina ebizibu byabwe ne mukyala Carol Nantongo. Jjukira abantu abo babadde ba mukwano nnyo Carol Nantongo ne Lydia Jasmine. Babadde ba mikwano nnyo era nga awaba Lydia Jasmine oba omanyi nti Carol Nantongo ali somewhere around. Naye gye buvuddeko baatuuka ne bafuna misunderstandings ze tuwabulira mbu zaali ziva ku musajja. Mbu Carol Nantongo yakebera simu ya Lydia Jasmine n'assangamu message ez'abbaawe oba boyfriend we nga bakommunicatinga. Era ekintu ekyo kyabatabula nnyo paka okutuusa olunaku olwaleero abantu abo tebakwatagana. So abantu baayogeranga era byali mu mawulire ng'abannamawulire boogera nnyo ne ba bloggers mbu omusajja ayogerwako mbu ye Eddie Kenzo. Mbu ye musajja Lydia Jasmine ne Carol Nantongo gwe bafa. Naye baabuuza Eddie Kenzo yabagamba nti bannange mwabo abakyala ababiri be mwogera siinaamuko yadde mukyala yadde n'ogwo omu gwe nkola ki gwe ndi naye mu mukwano. Era yabagambanga nti siri singo naye ate oyo kwabo abakyala be munjogerako siina mukyala yadde n'ogwo n'omu gwe ndi naye mu mukwano. Nti abo abakyala bonna bayimbi mbatuwala nga basisters bange kubanga ffenna tuli mu industry y'emu ate era ffenna tuli mu federation. So nakino ekya Miss Uganda nakyo kyayitawo nnyo naddala awaawo nga Miss Uganda nga Anna nga yakawangula ekifo ekyo. Bagamba Eddie Kenzo yakitaddemu ssente, bagamba aguliridde, bagamba bayogera ebintu bingi nti omudidi gw'ensimbi mungi ogwatokomoka mbu nga Eddie ayagala omwana muwala ono awangule. Naye bintu bingi nnyo ebyebuuzibwa. Juzi wano gye buvuddeko bagamba nti Eddie Kenzo ekyamutwala mbu mu NRM yali agenze kunonayo Nyamutoolo. Naye nga njagala mujjukire nti Nyamutoolo abadde ne Eddie Kenzo ebbanga lyonna nga bakola ebivulo byabwe, bakola zi shows, bakola batya. Oluvannyuma lwa Nyamutoolo okuba nga alangirirwa nga minisita, amawulire gayitinga nate ne ba bloggers ne batandika okugamba nti mbu Eddie Kenzo yataddemu omudidi gw'ensimbi mungi mbu bawe mukyala we obwa minisita. Naye nga jjukira abantu we baalaba nga Eddie Kenzo awerekeddeko Nyamutoolo okuba nga alayizibwa, ebigambo bingi ebyayitingana. Awo nno we baamanyira nti Eddie Kenzo ne Nyamutoolo bali mu relationship. Naye jjukira abantu baali tebabimanyi. Awo nno ne batandika okugamba nti Eddie Kenzo ekivuddeko okuba nga ayagala Nyamutoolo lwakuba minisita. Ate oluvannyuma bakitegedde nti bano baludde nga bali mu mukwano balina n'omwana ate ne batandika okugamba nti Eddie Kenzo yataddemu ssente bawe Nyamutoolo obwa minisita. Naye nga weebuuza Kenzo essente aziwaani? Aziwa Museveni oba nze naawe? So ebintu bya Uganda ebintu bingi nnyo ebibaawo era ebintu bingi nnyo ebyogerwa naye amazima bo nga kennyini be bagamanyi amatuufu. Naye nno katugambe kale nti Miss Uganda yali mukwano ne Eddie Kenzo. Bibaawo. Kati Eddie Kenzo waba ya moving on n'omuntu omulala era kibaawo kubanga tulabye abantu bangi ababeera mu mukwano naye ne butamalira nga beewasizza. So kiba kyaggwa mbasiraba ate lwaki basigala nga omwana muwala babimuteekamu naye nga ffenna tumanyi nti ekifo kino
babeerako ko ne stress mungi kubanga olina ku living up to standard, balina standard gye bakwagaliramu, baagala okwegamba bingi nnyo ebibaawo. So oyesanga nga oluusi nga n'embeera bwe nate wetuddako ne mabega, omwana muwala ono si ye munene ali awo, omubiri gwe mutinitini bwe guti. So oyinza okuba nga babadde jasi bamwagalako kibooziboozi ne baba nga bakiteekawo bwe kityo. Yes, age mawulire munnanga ga trending ninga kyensobola okugamba kyekimu nti mukwano gwaffe gwatanaba kubanga subscribinga omukutu tuli gumu gwokka, that is NCK TV, subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire tujja kubanga tugaba tubagala nnyo, tubagalira ddala temuvaawo.